Alright, we bali kubeera ng'okyali ku ABS TV mu program Amacha Amalungi. Kano ke kaseera ke tubeera tuleeteramu omugenyi w'olunaku. So nga we twakusuubiza buli lunaku olwa Monday tubeera n'omugenyi waffe omukulu Ganduga Geoffrey era wali ku set n'omukyala ajja kubeera nga yeeyanjula awo maaso gye bujjako. We bali kubeera ng'okyali ku ABS TV program Amacha Amalungi. Mukulu Ganduga, weekend yakuyisiza etya? Nyampisiza bulungi era naawundaba. Kirungi nnyo. Tugenda kubeera nga tudda side eno. Ensonga lwaki ngenda kwenyigira wane eno ojja kitegeera. Njagala omwami ono mubuuze ebibuuzo by'eddakiika 4-5 tumalirize tudde omukyalo ono ate yalina information esinga ogenda ganyulwamu nnyo gwe mulabe wa ABS TV ali eyo. Omukyalo ono alina information gy'ogenda okubeera nga oganyulwamu. Mukulu Ganduga tugenda kuonako ku nsonga nga 2-3. Tulinawo Life After University tugenda kuonako ku peo ikatono eyafulumiziddwa olunaku olwokutaano abaana ne babeera nga bafunye results zaabwe baba bigonzaamu ku masimu. Ne tugenda kwogerako ne ku ba retired UPDF officers be bamaze ne bayita bagende beegatte ku J erya Uganda oba UPDF oba Uganda People's Defence Force wali mu ggwanga erya Somalia otemekeza emirembe. Tugenda n'okwogerako okukyala kwa President Museveni mu ggwanga erya Togo. Nsubira akyali ono olunaku olwaleero. Abaatikidde olunaku wiiki eno yonna ewedde kubadde kutikkira. Kati okutikkira okwo obulamu bubeera butya after university. Batulabye abasinga bangi basoma ne babeera nga babulwa emirimu eyo gye babeera basomeredde ne bakola ebintu. Tubulireko katono nnyo Life After University waneno mu ggwanga erya Uganda. Mbalamusizza bannaffe abatulaba. Ogenda kwongerako ku ddoboozi katono nnyo. Mbalamusizza abatulaba. Life After University kyojagala kyeba era waliwo abavubuka bangi abatera okutukubira amasimu nga batugamba tumaze okusoma naye tukole ki. Tukubiriza abantu bw'oba tofunye ekyo kye wasoma kola ekiriwo nga bw'onoonya kiri kye wakola ki kye wasoma. Abantu tubakubiriza okudda mu by'obulimi n'obulunzi. Abamu bamala okusoma ne basigala mu kibuga naye nga mu byalo balinayo ettaka. Ate nga betebeetaga qualifications nti oli alina okulunda olina obba wasoma. Kale eyo babisoma nga ffe twabisoma naye ate okubiteeka mu nkola bukeera bukeezi na nkumbi na jjambiya. In fact katono nze ndi board member wa Change Education Attitude Uganda SEDA. Mu SEDA tukubiriza abantu okusoma ekyo kyoyagala okubeera. Enkola eyo weeri nti after P7 okuleka nga oyagala kubeera medical doctor nga muganda wange Dr. Kazibwe, oyagala kubeera secondary school teacher, oyagala kubeera auditor oba lawyer. Zezoke zeetaaga okugenda ku secondary S1 biki naye zino endala engineering, veterinary medicine. After P7 kati curriculum weeziri otandikira awo. Ono munna agenda omala erevu ng'oli akola. So life after school kyogituma kyeba. Alright. Tugendezeke Piero ku lunaku olwokutaano yafulumizibwa ebibuuzo babisoma ali ku Kampala Parents bayogera byava mu kusoma okwa Piero eba mbibuuze bya Piero ine tulaba ntino district ya Wakiso yakubira waggulu nnyo ku districts endala ne Kampala. Kiki Wakiso yefuga nnyo okusoma olwaki district ez'engulu teziganyulu tezifuna nnyo first grades nga bwe kiri ku Wakiso. Gwe mwali musoma mwenna mwakulemberanga. Naye Wakiso ate dominate nze nnyo mwaka ku mwaka kiki lwaki obunafu buli side eri ate Wakiso ne wabaawo amaanyi. Wakiso erina amaanyi kuba n'amasomero geeyina malungi. Kati government tesobola kikola negamba neggulu wabe yesomero eddungi ne Nakapiripiti ne Sironko. Nga tonnaba kugenda Nakapiripiti Sironko. Amasomero agasinze okukola obulungi ga government oba ga private. Agasinze okukola obulungi ya private yasinze. Nina aga government gakoze bulungi. So kati Wakiso eri advantaged nti bayina amasomero ga private mangi. Kati amasomero ago olw'okuba mangi performance zaago nga nnungiko kigisitula mangu ne kigissa mu kifo ekisooka naye nga n'amalala gayita tutunuulira average nti abayizi baayise batya toyinza ga nti bonna bajja kuyita waliwo abagudde waliwo bagamba abaana bagudde nnyo naye singa ogamba abaana bonna bagudde
naye baba bagudde nnyo kitegeeza waliwo abayise waliwo abagudde basoma kugwa kitegeera omanyi gwatumenyezamenyezaamu wiiki nga bwebe etambudde wiiki so n'olwensonga eyo njagala okubuuza nti atandabewa n'ekibuuzo ekirala gana mawulire gasesa ate kwegamba kizibu nnyo kyakunnyonnyola oba kizibu nnyo kyakutegeera wiiki eyo ewedde omukulu imaamu okuva mu disitulikiti ey'ekayunga yawasa musajja munne amawulire ago wagawulira yawasa musajja munne ne bamala wiikisi 2 mu bufumbo obutukuvu bwenkola eyaabwe ey'ekiyisiraamu babeera mu bufumbo obutukuvu okumala wiikisi 2 naye nga tamanyi nti omukyala gwalina ewaka musajja munne nekikomekerezebwa nga okumutegeera nti no yali musajja nga yagenda nabba TV ya neighbor naye nga bulijjo nabo bamubuusabuusa eddoboozi story kikyojogerako bwobadde ogifollowinga kyewazudde mu story abataka n'ab'ekika kya imaamu bamukwate bamubonereze kubanga guŋŋamba otya nti wawasa omusajja nga tomanyi nti musajja wiiki namba obufumbo ki yamuleeta mulwadde tokiraba naye nze kyensobola okugamba poliisi in fact nyenda kulaba njogereko ne General Sabiti kubanga balina okunoonyereza ennyo awayinza okubaawo ebigendererwa ebyenjawulo bano bakola obufumbo naye nga balina mission ze bategeka ndala nnyo poliisi erina okukola ennyo era olaba yabbye TV ya neighbor ate bano ne baba bakisa nkifo ky'omukuba bamututte ku poliisi kuba ate ekyanewunyisiza mu story eyo omwami eyabadde omukyala mu bufumbo obwo imaamu gwe yawasa omukulu oyo ya Richard eyabadde omukyala mu bufumbo obwo basooka ye gwe basooka okugalira ne bamugulako omusango gwa impersonation ne bamusibako ne fraud then ne theft okubba ebintu okweyita kyatali n'obufere yafera nti yafera ne bawaayo ebintu ewaabwe ne sente mitwala na biki omukulu imaamu ye ne basooka ne bamuleka ate nga neeno ne president yennyini akyogerera ddala tayagala bisiyaga kuba wawasa musajja muno oba wabaawo ekikolwa ekyebisiyaga president takyagalira ddala naye bamaze ne bamukwatako tuvaako UPDF eggye ly'eggwanga erya Uganda olwaleero liwandiisa abaali abannamagye oba abajaasi abaali bawummula babatwale mu ggwanga erya Somalia begatte ku gye eddala eririyo erya Uganda okubeera nga bazza emirembe mu ggwanga erya Somalia kuba recently babadde bakubayoko n'ebbomu lwaki bakwata eggye eryawummula ne baliza lwaki lino eriri active lyo terisobola okukwata omuntu eyawummula omukomyewo mu service n'abaaliwo ali current yaba tasobola abajaasi baffe tebawummula baliwo eggye bagiyita reserve force bwe bava mu active UPDF force ne badda mu gye erya reserve force gye era liri wansi wa UPDF era ne bwe tuba tuyina attack wano ekitakyasoboka so tusobola bulungi tubayita ne bajja ne era bali active kakati muzeeyi okubajjayo okubatwala e Somalia bakolera ddala ekyo ekiri mu birayiro byabwe kuba bakyali basirikale bali active tebawummulanga okay mu ngeri emu president w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni Geno olunaku wa weekend yagimaze mu ggwanga erya Togo mu kibuga Lomé yagenze okubeera nga mu summit oba tabamiruka yetabiddwamu abakulembeze b'amawanga 7 naye nga Mama Mbabazi era kigambibwa nti no gyali mu ggwanga eryo era ye welcominze oba ye yaniriza President Museveni ku kisaawe ky'ennyonyi mu ggwanga erya Togo mu kibuga Lomé yamwaniriza kati awo nange nebuuza omusajja yali akuvuganya ayagala entebe yo yeegwanyiza entebe yo ate yakwaniriza mu nsi endala ekintu ekyo tewaliwo akazanyaawo Mama Mbabazi ate kati ali active former prime minister yawummula kati neyesimba ku President Museveni ate mu kiseera kyekimu yamwaniriza mu nsengwira ekituufu anti buvunaanyizibwa bwamuweereddwa naye ekisinga obukulu mu byobufuzi teri mulabe wa lubeerera mu byobufuzi ekirala mukadde wange munale ba mama yayagalwa aveeyo era yavaayo n'alaba ekintu
bwe kitambula ne yesimbawo n'afuna n'obululu si byangu yafuna obululu bungi naye olwaleero bw'aba akomyewo kakati mwe mukyali bavubuka bato naye bunaafuna abakyala mukyala asobola okukeera n'akunobako mwanyinazi oyo asobola okuwa naye bw'agenda atuuka eyo ne bimwokya ogenda olaba kubira akasimu nti owange njagala kudda kulaba ku baana naye nga si baana be bamuzza bwadda tomuwa baana gulawo kisenge ayingire president kye yakoze twali tumulabye ku nfunda nyingi n'olusooka omwaka 31st era baali bonna we baali ng'omuyimbi ono okuva mu ggwanga erya Congo yakyaliyako president ku farm president namugabire nti simanyi nange jajja kifubako nnyo ndabe nange president ampeeyo ente nonde nywene ku mata nkumaliriza mwami Ganduga Geoffrey naye era ojja beera nga weetabamu bw'onoobeera kyetaagisiza okubeera nti noyinawo wabula oba wootereeza mu conversation nzize ku saidi eno omukyala Rita Namwende nga chairperson wa Presidential Initiative for Job and Wealth Creation ye nga wakinnyonnyola ajja kugamba nti nno enyoga so wasuza otya mukyala Rita weyandule bulungi nnyo nze nsonyiwa okulinyirira n'enjogera bingi weyandule abatulaba mwebale kubeera ABS Television amanya gange nze Namuwenge Rita nga nze chairperson wa Presidential Initiative on Job and Wealth Creation emyoga kigambo kya Lunyankole ennyonnyola yaakyo kwe kwegattira wamu okwekulaakulana na kugaggawala nga byonna tubikolera wamu unity, development and prosperity. Yes. Oli chairperson mulamba so omuntu gwe tutudde naye alina title nene nnyo. Badde njagala osooke onyonyoleko ku balabi baffe aba ABS TV abalabira ddala programu eno amacha amalungi. Initiative eno lwaki weeri oba kale yatandikibwawo lwa nsonga ki? Aneyanziza nga sinaba kunnyonnyola initiative eno njagala kuyozaayoza abaana bonna ebibuzo byabwe byakomyewo mwebale aba P7 mwebale kuyita njagala nakuddamu ku akabuzo katini wagambye Wakiso yakoze kyamaanyi nnyo. Yes, Wakiso yaperforminze bulungi naye njagala kugumya buli omuntu President Museveni yasaawo kye bayita decentralization mu buli kimu. Amasomero gonna galimu abasomesa PTC primary teachers colleges zifulumya abasomesa zeziriwo zokka mu Uganda ezifulumya abasomesa bafaanagana era njagala kubawaako comparative analysis nti no abaana b'ebududde baatuula ebigezo nga bali mu ntiisa mu kukaaba ennyonnyonyo kubanga landslides zaali zitutta abazadde baabwe n'abalala bafiira mu classrooms tukimanyiiko era mukama abawumuze mirembe naye nabo bakoze bulungi kubanga mu Bugisu sub-region Bududa yakutte ki akati nti olaba baali mu buzibu mu nsozi eyo waggulu nga balina trauma naye baperforminze bulungi kubanga baafuna first grade 142 so nabo baperforminze bulungi neggulu na buli wamu so wadde Wakiso ye yakutta akendo ne abaana Uganda mu byokusoma bakoze bulungi ebya P7 nganvaawo kanziri ku kya Presidential Initiative on Job and Wealth Creation. President Museveni azena initiatives nyingi naye nga ekigendererwa yayagala abaana Uganda bave muki mubwavu. Uganda President asiiba atambula nga atugamba nti no tulina emitendera giri ena gye tusobola okuva mu bwavu ebyakalimagezi mu luzungu bye bayita ICT mu byobulimi n'emirimu service delivery. So saawa zino tuli ku ekya services emyoga ye initiative eyamba abantu abakola emirimu nga si gya bulimi n'obulunzi kubanga obulimi n'obulunzi ye yabuterezeza nnyo kati ekizibu kye tulina
kwe kunoonya katale era ali wabweru olaba Togo olaba China abo bulimi n'obulunzi be basayidi eno ya Mwami Geoffrey Operation Wealth Creation kati atwegaseko ffe bano abatali balimi n'abalunzi naye ng'ayagala to preparing nti okole guno omulimu weetegekere mu byobugagga osobola kwegulira kataka odde mu byobulimi naki nabulunzi mu ngeri ki President yetegereza ebizibu bye tulina nga bannayuganda naddala fe abavubuka kubanga abavubuka 7 mu 8 mu Uganda buli 100 fe be basinga okubeera tulina amaanyi tulina obusobozi naye enfuna ntini so President azena kino ku addressinga bizibu byabwe amanyi nti bangi bavuga piki mu bwa boda ne piki sizaabwe bangi babazi n'ebyuma bye bakozesa si byabwe ebibanda biba by'abakama baabwe baba bakolera bakama baabwe bawelda babooka ebyuma bangi bibanda si byabwe byabagagga baba batudde wali mu saluuni bambi osiba enviiri okola paamu osale omitwe gy'abantu naye ng'omugagga atudde wali okolera mugagga basasula mugagga naye nga gwe alikola ki omulimu butoninyira oba kyetuyita restaurants kubanga Uganda yatutumuka nnyo mu bya tourism ne Rolex tumanyiddwa tulya Rolex omugagga aba wali nga gwakola chapati wano so n'agamba nabana abafumba emmere restaurant owners bana abamufuna mpola si hoteli ennene nabwe ayagala zibeerezaako nga kibanda kya Rolex kiba kikyo abatunzi b'engoye ebyalani si byabwe bakolera mugagga abakoze ki atudde wali so n'asalawo nti n'aba abatunzi b'engoye nabo ayagala begattire wamu alabe nga abajja mu ki mu bwavu nga actualizinga kyennyininyini nti leba oba oli providinga service oba oli kufunamu kasente enyingiza egenda mu nsawo yo si ate kuyita mu mukono gwo ng'egenda mu nsawo ki y'omulala taxi operators bambi tubeeraawo nga tugenda mu taxi ng'akuyita mulala akutwala ku motoka yaki y'omugagga nagamba yingiraawo kawalaawo nga bambi kyagenda okufunako ze siringi 5 those taxi operators or guides kanagamba nabo kamba kuŋŋaanye wamu wakiri mbakolemu omulimu ndabe engeri gye mbayamba ng'omulimu babeere nga bakola gwabwe then n'agamba bano abatunda mu katale ennyaanya ba market vendors omudaala guba gwa mugagga mulala maybe mukulu wa town council maybe bano ababeera Kampala ngenda kutemamu ekirimi katono nnyo nsooke nkubuuze obadde bonnyonnyola olaga nti nno buli omu nti owa taxi ono ayita president asobola omuyamba neyeetongola n'abeera nga takyayitira ku kkubo nga ayina eyiye wakatale gwe babadde bakozesa nebamuteekamu akasente naye neyeetongola n'abeera omudaala nga gugwe ekyo tekigenda kubeera nga tekijjawo emirimu kubanga ajjukira ayina omudaala aba yeetaaga omukozi kati naba sisitemu eyo ebeera etambuleta nga buli omuboosi nga tewali kirungi nnyo sisitemu eno wetubeera ne baboosi balala bangi that means emirimu giba mingi kubanga jjukira nze nina for example twakola research nti abantu abalina ebibanda be bano basomesa abalina mu university abasomesa ebya technical kati already n'omulimu ewalala naye ndi creatingamu ndi kwagala na kunyigiriza obeera nga ategeeza nti nno omuntu omu talina kwesiba ku mulimu gumubbanga bw'oba obadde kondakita wa taxi kikolera emyaka 2 gumu oveewo nti nno n'omulala gye gwate okulakulana twaspecializinga nnyo naddala ku baganda baffe ababoda nina owa boda bwe nakolako research kye bayita profiling ng'omusajja yavuga piki nga yatwala omwana owa nasale ku ssomero omwana n'agenda n'amala P7 nga yatwala ebintu ku paaka wa boda y'omu naye piki si yiye avuga ya mugagga then n'atwala ebintu by'omwana oyo
ku taxi agende ku ssomero then naavaawo omwana wagenda ku university nga gwe batuma twalira mwana wange gundi ku university kyeyetaaga bambi omusajja y'omu emyaka egyo gyonna 20 mu kintu then ku graduation ne bamuyita nga yagenda okuleeta ebintu okuva mu katale then omwana nayimirira wali neyeyanza nagamba bannange ndi wasanyu kubanga Uncle Sam yanvuganga mu primary nandetera ebintu yandetera ebintu kusoma era Uncle Sam mwesimbu eno degree eno nagifunye era Uncle Sam yeebale kubeera boda mwesimbu mu myaka egyo gyonna ng'obulamu tebusobola kukyuka so president nagamba nedda eyo life span kubanga obulamu tubeeramu na steps era eguno eno program ya improve your business kubanga okola omulimu ogwo bakuyambe okulaakulana omulimu ogwo wova mu kulaakulana weetegekere embeera ze ez'omu maaso ezirimu n'obukadde so eno programu era nsaba buli omu yandikoze eki yandigyenyigiddemu nga bwogambye nti buli omu yandigyenyigiddemu mbadde njagala onyonyola omulabi wa ABS TV ani aqualifyinga oba ani asaanidde okwegatta ku programu eno baana bavubuka bakadde mukazi musajja ani ali qualified okubeera nga yegatta ku initiative eyo omuntu ali qualified okwegatta ku initiative eno first of all olina okubeera nga okola omulimu ku bino byengenda okusoma giri mirimu 17 gibasomereka wali eyo ABS TV funa kapeeni oba ubiriza nnyo ng'oli ku mulimu gwa bodaboda olina okubeera ng'oli ku mulimu gw'abakazi abatetenkanya mu luzungu kye bayita entrepreneurs nkola busabuuni nkola liquid soap ntunga ebitambaala nkola ebibbo entrepreneurs then netubeera n'omulimu gw'ababazi netubeera n'abo saluuni nsalanviiri tuteksi egyo gibeera mu saluuni emirimu egyo olina okubeera nga taxi operator olina okubeera nga okola restaurant batoninyira si hotel restaurant then olina okubeera ngo welder ayokya ebyuma olina okubeera nti oli youth leader omukulu wa bavubuka omukulembeze mu chachi mu muzikiti oba oli wa NRM oba toli wa NRM kasitobera mu kukulembeze kubanga eyo bamuyita Sanyu akola keke yayiga okufumba keke alina waagwa yagwa mu restaurant amanyi ofumba keke alina ka confectionery ke naye yeetaaga yagwa mu restaurant kubanga atwebyokulya then netubeera ne abantu abaliko obulemu kubanga balina obulemu bungi bwe bakola batunga engato bakola ki abantu abaliko obulemu then ba produce dealers abagula ebintu ebiva mu balimi then netubeera nammwe ba journalist kubanga gwe mulimu gwe mukola mutuyamba tutuusaako ebintu ebyamawulire then ba performing artists abayimbi nabo begattira wamu then ba veterans kati the veterans kiri kyobadde obuuza nti muzeeyi yagambye bagende e Somalia naye UPDF act egamba zino ziba reserve forces baba abantu abali mu UPDF naye nga force etudde wali erinze bulinzi ki emirimu egigenda okubaweebwa then netubeera ne aba fish hunters abagenda abasuula enkasi abakuba enkasi ku matto ku nnyanja abasuula obutimba abakaza ebyennyanja abakaza mukene ebitongere eby'abantu abo ababeera ku nnyanja muzeeyi ayagala beekole muki omulimu begatire wamu tujje tubasomese tubabangule mu bintu ebyo okukuza bizinesi zaabwe then si kukuza bizinesi zokka ebintu mu kutereka ssente then si mu kutereka ssente buteresi naye ssente bakolemu okukola ebintu ebyokwekulaakulana ye programu eno mu kigambo kimu bibiri abantu abasinga bwe bibaerawo initiative oba ekintu ng'ekyo abamu batera okugamba mbu wabayo akasente ak'okwewandiisa waliwo akasente ak'okwewandiisa kakati
mu bibiina woba oli mu kibiina tulina kye bayita okubeera mu kibiina olina okwewandiisa naye mwe abasalawo musasula membership fee naye membership fee wammwe tajja waffe si wa CDO si wa muntu agenda okubasomesa wammwe nga mwabaki ab'omu kibiina era mu kibiina omwo egenda kubeera self help mugenda kubeera mu saving mulemu okutereka mu banka babasaleko saving fee mulina okweterekera sente nga zammwe saving era wammwe mwaba musalawo si gavumenti yekola ki yesalawo mwe abasalawo ng'ekibiina amateeka agabafuga gammwe fe tubayambako bayamba gamba lino eteeka ate nkalu nyonyonyonyonyonyo ligenda si ddungi terikwatagana na constitution yaffe yaki eya Uganda over financial rules and regulations fe tuliwo just kuba organizinga fe kyetukola nga gavumenti muzeeyi President Museveni w'eggwanga ayagala abantu bave mu baavu ye yasazeemu nti buli kibiina ekyegase nga kikozesa ku district agenda kiwa CD capital owe miliyoni 3 ez'obwereere yaba abwereere naye mmwe mugenda zeewola olw'okuba bingi nnyo byolina okunnyonnyola ate nga akadde nako katulekayo mu ddakiika zaffe 4-3 ezibulayo mbadde njagala owe abantu enamba y'essimu oba ofiisi nabatya bayinza kusisinkana batya ayagadde okumanya ebisingawo ng'omunnyonnyodde on a personal basis ayagadde okumanya ebisingawo muweka namba k'essimu oba omulagirire ofiisi enamba yange y'essimu eri 0785 409 756 eri noti 785 nya noti 9 756 nze ndi mukozi oba mupakasi wammwe president gwe yasaawa okutuukirira engeri gyenkolagana na community buli saawa mba mu field siri deski ki ofiisa naye eno program eri accessible mu offices 3 kubanga saagala ogambe nti onagenda mu office emu oba tebakuyambye eno kubanga it's a presidential initiative office esooka office ya microfinance support center eya Uganda era obuuza ku mukyala na Mwenge Rita bajja tugamba akulira emyuga office ey'okubiri mini eyo microfinance support center eri under Ministry of Finance treasury yaffe ya Uganda era wogenda ku Ministry of Finance era ojja kukola ki ojja kufuna era wogenda ewa president mu president's office era ojja kukola ki ojja kunfuna era wogenda ne mu state house either Nakasero ne Okero era ojja kukola ki ojja kunfuna era president yatuyambye nnyo n'ekintu kino kubanga kiri district based kya district Namuluka wogenda ku office yonna eya local government ng'ogenze wa RDC yenna mu Uganda era ojja kunfuna toweetaaga kunoonya transport kujjawa Kampala RDC yenna akuli okumpi ojja kukola ki era ojja kunfuna. Alright, ka ngambe mwami Ganduga Geoffrey tosobodde kwogera bingi nnyo leero kunnyonnyola olw'ensonga ate kati awo njogedde manyi bwe nayogera emyoga abantu ne bankubira nnyo amasimu nga bambuuza naye weebiri sekendi tetukoze tutya kwe kusaba mwannyinaze Rita leero tubeere naye in fact nja mukomyawo kuba waliwo bingi ebisigadde olwo tuba tukola weebale kujja nnyo ku program amacha agalonako paka nate Monday ebadde program amacha amalungi paka Monday ja mukulu Ganduga Geoffrey ajja kubeera nga wali tutanye ensonga endala nnyingi nnyo nsigadde ndi Angelo program amacha amalungi.